Buli nkomerero ya mwaka ekitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku masanyalaze kyekennenya ebisale by'amasanyalaze okulaba engeri gye kikozeemu wamu n'okulaba engeri y'okubunyisa amasanyalaze mu bitundu by'eggwanga ebirala. Wabula omwaka tegunnaba na kutuuka wakati ekitongole ky'amasanyalaze kigenda kukyusa ebisale okuva nga lumu April omwaka guno. Nga getulobye wadde tegannaba kukakasibwa, amasanyalaze gagenda kwongezebwamu wakati w'ebitundu 5 ku buli 100 ne wakati w'ebitundu 15 ku buli 100. Wabula ng'abantu bannaba kukkiriza na kwogera kuno era ng'omwogezi w'ekitongole kino agamba bafunye ebirowoozo bino. Amateeka agafuga amasanyalaze oba kye bayita Electricity Act gatulagira nti singa wabaawo decision oba okusalawo kwonna kwe twagala okukola ng'abakulira ebitongole by'amasanyalaze mu Uganda tulina okwebuuza ku Bannayuganda. Etteeka litulagira era singa tusalawo ekintu kyonna nga tetwebuuziza ku Bannayuganda oli asobola okututwala mu kkooti bye tusazeewo kkooti n'ebisazaawo. Okusinziira ku Wandera bakola okwebuuza okumala bekikwatako era nebakkiriziganya. Wabula ab'ekibiina ekigatta bannamakolero kigamba tebasobola kusukka nsimbi zisukka bitundu 7 ku buli 100 bwabongezaamu okwala okusika omugwa. Tekijja kutuwampulaninga bulungi mu bizinesi kubanga enkya tumanyi oba onowa miliyoni 2 ez'amasanyalaze oba onowa 5 ate luli 6 waakiri bwongezeeko katono tumanye nti periyodi okuva ku Maachi okutuuka ku Desemba amasanyalaze vooti yaago emiliyoni 5. Naye kati wenjogerera teri amanyi oba egenda kusigala webadde oba egenda kuka oba egenda kweyongera. Bannayuganda abamu naddala banneekolera gyange bagamba okwongeza amasanyalaze kugenda kwongera okusanyalaza emirimu gyabwe wamu n'obulamu bwabwe obwa bulijjo. Tukola enzigi tukola amadirisa naye tekuli ssente kati ate bo batuleega amasanyalaze anga abaagala otulemesa ekibuga abanga abaagala otuzaayo mu kyalo kubanga ffe tuyimiridde ku masanyalaze kwe tulya tukozesa amasanyalaze buli kimu kye tukozesa kyonna nga tewali masanyalaze tewabaawo kye tukola. Kugongeza kyalibadde kibi kyo kijja tubeera kizibu kubanga era amasanyalaze tegaliiko lwa ssente ate bageddemu bagongeze mbeera tejja tuyisa bulungi nga bagongezezza. Ebiseera bwe biti teba bya ssanyu eri Bannayuganda naddala abamufuna mpola abayimiridde ku masanyalaze. Ne kati sigaliddeko okulaba olunaku lw'enkya w'ebbeeyi y'amasanyalaze enaayongezebwa oba enaakendezebwa sinakindi okusigalirawo nga bweri. Shamim Batalwo, WBS TV, Kampala.